Oli mukulaba Television ABS ekuumuza ebirowoozo. Tosubwa ABS Television. Osobola kulaba kisaganda kya mulinkuubira ekigombedde magandaazi n'obuuza nti oba byali birumbirumbi. Nandiki okwegeka ebirozo ku ntolomolole y'emyene nga gijja gyeserejjera ku bukukumbo n'obuuza nti abange byonna byali bidalimbo. Tuula terere nga nnyindo zante ziriira miti ne kubulwa entaagulo n'enkovu. Nandiki okutuulira ddala enkaabirwa ziri okutuuze kutuula ku mutwe. Olwo nno tuli bakulojjera engeri enkulo gye zitwalamu emmere kwagala kuggwa ku lujjuliro. Kabe kasinge okukunyumiririza ettiko nti eno ndeku ya mukungu. Lindirira program buli ggwanga n'ebyalyo. Mwogenda okuyigira mpaka tyole w'ebintu kafukunya omuli ebyobuwangwa ebyennono ebyafaayo ebisoko n'engero. Buli lwa Sande essaawa 3 paka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi nange omuweerezaawo Kanoonya Juma Sserumira Mayengo omukerekere wamu ne munnange Musisibosa Jofule Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munnyo gwavu atalina mazzi talya saava. Tosubwa ABS Television. Liganintale oyogedde ekirungi ng'ekyokudda e Buganda n'atanyaganga yalaga olunaku olw'okudda n'okakasa nti embwembi erumira ennungi okugitta. Ebulemezi nkimanyi bulungi teva muto eva musiisirwa naye bw'obanga otudde kayege nnyini nakapimpini katula mu njaya mu control room n'otandika okumpa ekyanya okutandika olwazisa ennama eyo ekyaggwe kitegeeza nti munnange kakubiddwa mu nkatuufu kongere okumwa. Sisobola kutta nkyana enninza ggulo kuba munnange bagamba muliro gwa bibi ogwota ogwesamba era saagala nnyo okufuuka nnalwayo ng'oli gwe bagamba omuweesi ayota omuliro oba okufuuka eri engalangasi gye bagamba nti emmere eginoonyeza mu banne baayo ne beebuuza nti bo baalimanga yo eri luddawa. Kale amannya nze Kanoonya Juma neddira emmamba kakoboza akabbiro gongolo nakawuka n'olw'ensonga eyo ndi muzzukulu wa Nankere Bukerekere mu Busiro eyo gye tusibuka. Kale no bwe guba bwe gutyo era yazaala bwe gutyo olukomera luzaala omutuba kati nno kimpadde envunyula ng'ettooka lya ku ddene. Njagala gwe okalire era otuule mu byobwombo bwewunzika
kubanga munnanga awuliriza omubaluzi amannyo gajjako ebikalu nsensebuse nnyo obuyobyo kubanga essunsa likayuuka okubeera nga kunze kwolaba era nateredde dda olusiriza ntamu mu mpya z'ababaza abageresa zibagamba muno tezoosa abakyaze n'omulundi n'ogumu kakati gwe nno w'onootukubako ekimunyi olwaleero ogenda kakasa nti ekyamazima abasajja bagunjukira ogw'okusengejja nga kwe bagasa ate okusimba amakuuli lwaki njogera bino nabiri okudda mu kwogera kuno nakuli ng'omukono gw'omusasi oba okwogera olumoonyere ng'omulere gwa Ssekabaka Asuuna owookubiri siri nozeka ndi ne munywanyi wange wetubeere nkwatanye mu ngeri ya kalambi n'ebbira ne tulambulula ebikutte entimba n'emigadde tuli wano tuliranaganye mu ngeri ya kyamaganda n'eddegeya nandiki okubeera obutoola okubeera okumpi ddala okufaanana ebizinga buwuvu ne lulamba munywanyi nsaba munnange osinziire ku ssinzi olabike okugoberera ekkobe nve mu bino kuba okimanyi gwe battira nnyina si gwe bamuliirira lubya bamuliirira mituba nga bulijjo era ssebo sefuga ddene nga nekooka eddene omanyi nno wompeereddeko magwa nga nkyala ngaaliridde ddala mukasimba ddenge okufaananako endega bibanja eyeekengedde bali bamuwoomerwa ya bbaaga era ddala bamulya mbisibisi bayite bamwetimba bujombi naye nga nkyaliyo nkyamoga nkyatemya bukofu newankubadde eddoboozi mpulira lya kiyimbiro wasuze mu kiyulu ekirabika saasuze mu kiyulu naye oba olya waliwo omukazi muyime yabadde agezaako okuntulira ku kisaabo erabira nti wano ndi wano ewabizaayo bijja genda biddayo era ssebo teryabadde bweriti okubeera nga nsobodde okutula wano terivaamu akamunyekyogamba woyingidde ku ttaka ly'ekawaala olubadde okulinnyawo nembeera nga nsobola okufulumya ekigambo omulabi n'abeera nga akiwulira wamma ddala mpuliranga kati mpisa sikaale neyagala bweyagaza okukirako bakikandudde asudde obutundwe mu biro ebyenjoga muyiggo omuliibwe mwefudde embera naye nno ow'emirimu gye teyeetereka omubazi w'enseke akeera ku biwondowondo ate era omukadde weerukaya mu kyaggwe onamulaba mu katale bugungu nolowooza nti oba lwamalamu dda amazzi nedda ntuuse ndabiseeko kubanga ekijjukiza amaliiri lubeera lwogero ate bulijjo duma bikalu bamulabira mu kutinka olukwata amavulubanyi olyoka olaba nga atinka naye nno sijja kwogera kuno nakuli nga gwe bayaluza omukalu gw'endegeya njagala nkuddize ekijjulandiiro oba oli awo n'osala olulajje kale nange ontemedde empanja ennungi era bwentyo kantandika okwazza mu ngeri y'ekikuula ddima kubanga bagamba nti ezigwa obulungi ate bakulagandage ze nno ogenze n'obeera mu ddoboozi ery'ekiyimbiro nendowooza nti oba otuuliddwako omukangwa akujjoba naye kansuubire nti ekyamazima embeera bwetyo ate bweri limpadde envuunyuula ng'etooke alya ku ddene basawo ne bannyabo olunaku olwaleero lunaku lwa wangu olunaku olw'essande era olunaku olwaleero tugenda kubasomesa era mugenda kubeera mukakasa biki bye tugenda okubasomesa kakati ffe olwaleero wetumala okweyanjulira tutera okubaguliza kuligani ntale atudde eri agolomola eryato abantu bamuuza nnyo baŋŋamba naye omusajja oyo ligani ntale oyo afaanana atya alituula mu bulumba oyo ffe twagala zino emmanga ezisooka ye olubanga olwo lubeera mabega olubanga bagamba omusajja afuuse ekirala wonna baagala okumulabako ssebo nno okugjako ng'ozze wano ekawaala oba oli awo naye ligani ntale ye omulimu agukolera ddala ate ekifuba ekikye kiringa kyabasese ekisobola okugolomola eryato n'alituusa gy'alituusa kituufu kakati mu mbeera efaananako bwetyo olwaleero olindirira binyuvu byereere ako ke tuwumulamu we tugendako ewaligani ntale tubeera tukutegeeza ogambe munno nti abasajja batandise abantu bangi nnyo bagadde buli ggwanga n'ebyalyo abantu gye mpitira eyo baga yono omusajja abeera ku tivi ya pasita yiga nga boogera oluganda yono omusajja abeera kwegamba n'obuuza mmwe lumwogera lukiruja luwo nanti omanyi abantu bangi nnyo boogera ebyafaayo naye era waliwo webantekane baga naye ono omusajja ayagala bakira mu byafaayo naye lwakuba ye tayogera luganda kale ate wetujja oli wayogera oluganda nga baga ate mwemukira mu byafaayo ogambe tuba bannampa
engwange envubu ngenvubu webagisaba ogwo mu mazzi kize sura ku lukalu webagisaba ogwo ku lukalu kize sura mazzi pega tosobola mu ngeri emu oba endala kubeera nga ate munnange otugira otumala emya naye mpozi n'okubajjukiza nti olunaku olwaleero naddala olunaku lwali tulina service Sunday service weeri era ejja kuba wandibadde watandise nadda okubeera nti no watudde dda wafunye ekifo kye ekyokuge mazima kuba abantu baffe beetaaga okujjukiza tuyitayiteyo ne batugamba naye service zibaawo ddi olunaku lwaleero tulina Sunday service jangu wano mpiseyo abantu bo bagamba omukeeze ennyonyi enkeeze yeri olusiringanye batudde dda kitegeeza naawe kennyini gwe mulindwa okubeera nti no ojja ate era nga omusumba Jengo Andrew ewaali nnyo okubeera nga agenda wawaaka akutwala mu service eyo ebintu bifuuke bigendegatanye bifaananeko emmese eridde eky'omulirize ate 11 ogw'omunaana waliyo okugaba empeta 11 ogw'omunaana abantu oba olina okuba bagulizaako babeere nga ate ekintu bakitegeera bulungi nnyo tugenda koko ewaligana ntale sawa 9 dakiika njibala mu Luganda omanyi Luganda lwakwata sawa 3 dakiika ziri 10 tugenda ke waligana ntale amalo okuvaako ko mulango tudde tusumulwe ligana ntale kona ku manvu ozukusaaka wungu azukusedda akawungu